bonna batunuuliranga mukyala era nga oluusi bayinza okugamba bano ozaala otya ekyana bwekiti naye nga abasajja tebaabanenyanga naye ensobi zonna ezaabanga ku mwana abamu balowoozanga oba oliawo ekyo kisiraani abalala ne balowooza nti waliwo ebitaatuukirira byataatuukiriza omwana n'azaalibwa nga bwe yakola ki bwe yazaalibwa. Naye wano tulaba nga Kristo yagamba abayigiriza bwe nga bamubuuzizza nti ani ono bazadde be baayonoona oba ye? Kristo n'abagamba nti yazaalibwa bw'atyo emirimu gya Katonda girabikirenga kwani oye. Naffe tuyinza okuba tulina embeera ze tuyitamu mu bulamu buno obw'ensi eno. Ekisooka abantu ekibagira mu mutwe bayinza okugamba oba oliawo teyategeera bulungi Katonda we, lwaki oyo yafuna okusoomoozebwa buli kaseera. Kisobola okuba nga kituusewo nga Katonda ayagala emirimu gye girabikire ku ki? Mabegako nali ndowooza nti nfunye okusoomoozebwa, naye omuntu gwe ndabye asoomoozebwa mu bintu bino eby'okuviirwako abaagalwa ye mukyalo okumu. Lwana natuuka ng'ekiseera ne ngamba naye Mukama akugezesezza, naye nyweza ky'olina kutuuka ku ki? Mukomerero. Kubanga newankubadde ng'oviiriddwako abantu bo, Mukama akyali naawe. Atajja kuwa amaanyi ge weetaaga okuyita mu mbeera eyo. Muffe mulimu abalwadde nga balina endwadde ezitawona. Ng'oba oliawo tebaayina na kusalawo okufuna endwadde ezo. Naye nga zibabala embiriizi, zimuluma, n'osaba, n'osiiba, ng'ekyamazima n'obulwadde obwo buyinza obutawona. Naye saagala mundamu gwo otandike kugamba bigamba lwaki ggwe. Kiyinza okuba nga Katonda ayagala emirimu gye girabikire ku ggwe. Nga oba oliawo abatannafuna kirwadde kyenkanankana ggwe ky'olina, nga bwe banaakutunulako bajja kufuna essuubi. Kyolaba mugoye ayita mu mbeera bw'eti, naye musanyufu nga bw'asanyuse, osanga nange embeera gye mpitamu ejja kukola ki? Ejja kulongooka. Buyinza obutaba bulwadde, buyinza okuba nga mbeera nga mu maka olina ebizibu, nga ne bw'olwana otya ebizibu ebyo tebivaawo. Toba nga atalina mutima gwa kukkiriza, beera ng'omukkiriza obeere nga oli musana gwa nsi. Kiyinza okuba nga mbeera ya byansimbi, nga mbutuufu gwe buli wozikwatako zikuyita mu ngalo. Nina abantu abangamba nti nze ssente ne bwe nzikwatako sizirabako, simanyi gye ziraga. Oyinza okuba nga oli omu ku abo nga gwe ensimbi tezinywera mu ki? Abamu ne mugamba nti ewaffe era n'ewaffe bonna baavu, sirowooza nti nja kugaggawala. Embeera n'ogijjaku kwebyo by'oyitamu n'ogissa ku ki? Ku famire. Kiyinza okuba nga ebikusoomooza nga mu bulamu obwa bulijjo. Nze mpuliddeko abantu nga bayita mu kusoomooza n'agamba ne maama naye bw'ati bwe yali, ne taata naye bw'ati bwe yali. Embeera n'ogijjako n'ogissa nti oba ya DNA, ekyo kiri wammwe. Njagala okutegeeza nti oba nga si kintu kyewakeera enkya ne weeteekako nga kyakutuukako obutuusi, kiyinza okuba nga Mukama ayagala emirimu gye girabikire ku ki? Ku ggwe. Bangi muffe wano abanoonya empapula ng'ogezezzaako buli kkubo erisoboka mu nsi naye nga zigaanye. Naye nga waliwo b'omanyi abaazaalibwa wano, waliwo abaazifuna mu ngeri ennyangu ennyo gwe oba oliawo gye wali osobola okugifunamu. Naye njagala okutegeeza nti Katonda ayinza okuba kyakulese nga tonnafuna mpapula, ng'osanga wayagala weenywereze, nga bw'onoozifuna oyinza okuba omuzibu, nga ne ku kkanisa oyinza obutakola ki? Nakyo kisoboka nga mwannyinazo ojja kusaba ogezeeko abalala bye bakoze ne bafuna empapula mu mwezi gumu ebiri, gwe era okikole, naye era gwe zizo zitwale mwaka oba esatu. Katonda ayinza okuba nga bw'atyo bw'asiimye, nga gwe bw'ona olwawo ofuna empapula ojja kusobola okumunywererako. Waliwo abaagadde okukola ebintu ebinene mu nsi nga wayagala obigezaako oba kuzimba oba kufuna mmotoka nga bigaanye, gwe ssente tezigatta. Katonda ayinza okuba nga akyakkiriza obeere mu mbeera ey'obwavu eyo nga lw'ojja okubeera ng'okwatikako, nga bw'onoozifuna
oyinza olaga abalala nga bwe batayagala kukola era saving culture y'onfu. Ani yagamba nti obugagga babufuna lwa kusevinga? Katonda yagaba obugagga. Obugagga nayo talenti Katonda gyawo omuntu nti ne bw'onobanga ofuna katono nja kuwa bingi. Ne Katonda ayinza okuleka obeere nga bw'onogaggawala wano tetujja kukwatako. Nakyo kisoboka. Naye ate waliwo bw'ojja osanga nga bagagga naye nga mwanattu nga Mukama byabawadde tosobola kumanya okujjako ng'omaze kukola ki? Kubatuukirira. So nakyo kisoboka. So kyembadde njagala okubalaga nti ebintu ebimu naye ate temunkootinga bubi. Okuba nga kukola genda okuli. Saagala bantu balireze nange bwe mba nkola. Naye kyenkugambye nti mukole nga bwe mukola naye obugagga ani abugaba? Obugagga Katonda yabukola ki? Yabugaba. So kyenjagadde okubalaga nti ebintu byonna nga bwe tubikola Katonda yatuukiriza. Saagala kujjawo kyokugamba nti obulusi choices zaffe nazo zisobola otutwala mu bwavu. Naye kyenjagadde okulaga nti buli choice gy'okola yonna gitwale mu maaso ga Katonda. Kubanga onatulaze nti kubanga ye Katonda yamusindika abeera omuki? Omusana gw'ensi. Ebintu bingi nnyo ebitutuukako. Nzijjukire mabegako mbadde ngezaako okulaba Olympics. Oli saamugoberera naye waliwo gwe bayita Para Olympics. Nga Olympics awedde. Kati ono w'abantu abaliko obulemu. Oli awo waliwo abadduka emisinde nga balina okugulu kumu nga okulala kwa kyuma. Waliwo abawuga nga tebalina mikono wadde magulu. N'ate ntunulira omusajja yawangudde emudaali ogw'okuwuga mu Brazil. Yazaalibwa nga wa kikugu, talina magulu, talina mikono. Nga saizi y'osobola ogipima entanga 2. Naye bwe yabadde nga okuwuga nga bamuteekamu wano omuguwa kati newaba bagukutte waggulu. Kati ye nga amannyo ge gakutte omuguwa alyoke yeesukuma agende mu mazzi. Naye abadde awuga nga awugira ng'olaba ekikugu kiwuga negamba oba oliawo gw'olina emikono 4 n'amagulu 4. Naye oliawo weemulugunya naye natunuulidde empuga gyawuga n'entya. Bwe yatuuse ku sayidi eya swimming pool eyo amazzi no swimming pool mpanvu za mita nga 2. Bwe yatuuse eri n'akonako omutwe gusobole omuwa amaanyi addemu yeekyuse. N'esooka neetunuulira mu bulamba bwange nga n'okuwuga sikusobola. Nentya ate tulabaawo ne ngamba tudano ne twemulugunya kino sikifunye kino sikirina. Naye laba omusajja awuga mu mbuga gye sisobola kuwuga nze alina emikono gyonna n'amagulu gonna. Era bwe yamaliriza babadde balina omusitulo omujja mazzi. Naye ng'atambula n'ekikugu kyawaga ne ngamba Mukama Katonda ono teyalonda kuzaalibwa bw'ati. Naye yazaalibwa bw'ati. Naye teyakkiriza mbeera eno gye yazaalibwamu emulemesa otuuka. Abantu abamumanyi bangi okusinga abamumanyi wadde nga nze ndi mulamba. So waliwo embeera ey'okusomoza eyetuuka ku bulamu bwaffe nga mbutuufu si gwe kisazeewo ebeerewo naye Katonda nakkiriza ekole ki? Ebeerewo. So njagadde tulowooze ku bigambo ebyo. Nzijukira mabegako wano twalina omuvubuka amuyita Joseph Roza Byaluhanga oba mwali mwaka ndozanga gwa 2019 2018 batugamba nti alina kansa. Oba mujjukira omuvubuka oyo? Ne tugenda omulaba nga atandise n'okukola chemotherapy na mbiri talina nga omulaba kima amulya. Naye ng'omuvubuka oyo nzijukira bye nali ngenze nabo omulaba ng'okukkiriza kw'alina n'obuvumu bw'alina nga businga nze agenza omukola ki? Okumulaba. Naye temugwamu maanyi okuggyako kale maama wange gwe neeraliikirira bw'andaba mu mbeera eno yeeraliikirira omutima ne gukyankalana naye nga nze manyi nja kuwona. Naye ng'ali mu kima amulya. Sibalwise eyo ndowooza mujjukire mabegako. Ndowooza bwe wayitawo omwezi gumu Kimo ng'amuvuddeko n'addamu ne baddayo ne bamukebera ng'ali cancer free. Era kati ndowooza wayiseewo emyaka kati si 6 yawasa alina n'abaana bameka? 2. Naye natunuulira omuvubuka oyo
wadde nga kansa yamuwangula naye buli ekintuukako nzijukira omuvubuka oyo ne ŋŋamba yali talonze kansa amufune naye ndowooza Katonda yakkiriza emirimu gye gikola ki abantu nga nze tufune amaanyi ti buli mbeera gye tusobola oyitamu Katonda asobola ogikolako ne bw'aba tagikozeeko okubeera nga tetusuula kukkiriza kwaffe. Katonda oluusi akkiriza embeera eyo gye tuyiseemu mu bulamu etufuula abali bita oba abali sweet. Either embeera Katonda gy'akukkiriza eyo ogibeeremu bino bikyuso kya mukulu Ssenfuka either has to make you better or bitter. Embeera Katonda gy'akukkiriza oyitemu osobola okukufuula ekisingako ku ky'obadde oba omuntu w'omusungu wakubita obusungu kigambo. Embeera emwe tutuukako Katonda agikkiriza ekutuukeko either akuteeke mu mbeera esingako obulungi oba weekyawe obeere nga tokyagambwako. Wali obaddeko mu mbeera eyo ey'okwekyawa? Sijja gamba nti mbadde nnyo mu challenges ez'obulamu. Zi challenges kasita mbeera ng'obulamu bulamba siina bbwa ku nze. Ekisinga okunkyankalanya ndowooza kwe kubeera nga obadde obuvune nga bukuli ku mubiri. Naye zino challenges endala nzirawo ne ŋŋamba bugambi Katonda alina ensonga lwaki akkiriza kibeewo kijjako. Ne bwe kiba nga kifuuse ku mubiri gwange, ekyo ku mubiri gwe kirina engeri gye kikukwatako kubanga buli woogera bw'oti ebbwa liba likola ki? Likuluma. Naye kye njagala ogaa nti buli mbeera entuukako njagala nga version ey'amukuyo gye mbaddemu ng'embeera tennatuukawo. Bwe njivaamu mbeere better version of myself. Wali olowoozezaako bw'oti. Simanyi ky'oyitamu siina kyempitamu kati. Naye saagala kugamba nti wali kinninze kye ngenda kuyitamu. Naye buli mbeera etuukawo weebuze Katonda kiki ky'oyagala nzije mu mbeera eno. Mukwano gwange bwe yagwa kabenje yagana n'okunkubira. Sisita we ye yankubira nga tayagala kunneeraliikiriza. Bwe nkwata essimu n'aŋŋamba mbadde mu kabenje saamubuuza kubanga nali mpulira nti eddoboozi ddamu ne mugamba okafunidde wa ti ku I-90 mbadde nziruka sipiidi ne wabaawo ebibaawo kati ne ŋŋamba sisita wo okuba nti abadde ankubira mu akankusangewo. Ne nvuga olugendo okuva we yali n'ewaffe si luwanvu naye olw'okuba nti akabenje ke yali abaddemu kaasiba emmotoka za I-90 olugendo lwandintwalidde eddakiika 15 ne luntwalire essaawa emu n'eddakiika 3. Ne nzijukira bulijjo buli wembeera nga ndi ku kkubo eryo nga ŋŋenda ne bandaga nti waliwo akabenje ogenda kuba mu traffic eddala 3 nga nzirawo ne ŋŋamba ekikulu abantu bavuga nabo bayine abantu tebafaayo mbeera neemulugunya lwa traffic ono naye ng'ebirowoozo byange tebigenda ku ani ali mu kabenje n'abaagalwa be. Kati bwe kyatuukawo kati yali ku sayidi eni ng'ate envuga nina okuyitawo ngende gye naafunira yutaani naye tunuulira emmotoka nga ngituuseko awo nno okutya ne kunnyinga nga Mukama Katonda teki ky'oyagala njige mu mbeera eno fe abaava kafumbirwa. Nenvuga kati nga ndi ku kkubo mbirowoozaamu naye nga bwe twogera abapoliisi bazze tuli awo twogera nabo paka lwe natuuka ku mmotoka ne ngitukanya eno yebadde emmotoka yaffe nti ne mutunuulye ne mugana naye ddala oli mulamu ti ndi bulungi. Ne mugana naye Katonda era alina kyayagala otulaga mu mbeera eno saagala nnyo otunuulire kaki kabenji kano akabaddewo naye tutunuulire. Naye njagala obagamba nti wiiki zino 3 ze tuyiseemu ekituufu Katonda alina kye yali ayagala otulaga mu mbeera eyo. Era buli mbeera ebaawo buli weekwasa Katonda akutemera amakubo we gatali. Oba tuddawo ne twemuunyumunya ne ŋŋamba emmotoka gye wagula emyaka 5 emabega ssente gye wazigula ate insurance esazeewo okuwa ssente ze zimu mu mmotoka y'emu nga temaze n'okuggwawo ne ŋŋamba tolaba nti ebintu bino bibuzaabuza nga kakati tujja genda tufune emmotoka ssente wezi. So ti ebintu ebimu ebitutuukako Katonda aba akkiriza bituukewo olw'ensonga.
newankubadde akabenje kandibadde nga kabi okusinga awo era nandisigadde ngamba nti Katonda alina kyayagala njige mu mbeera ng'etya mu mbeera ng'eno. Njagala tusome ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Matayo essula ey'e17 olunyiriri olwabiri. Matayo 17 olunyiriri olwabiri lugamba luti, n'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akawero ka kaladaali, bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali, kale luligenda. So singa tewali kigambo kye mutayinza. Weewaawo, njagala omanye nti buli kikutuukako Katonda aba ayagala kugezesa kukkiriza. Simanyi mu Luganda bwenza kikyusa nti God wants to exercise your faith. Katonda ayagala agezesa okukkiriza kwo. Buli mbeera yonna etuukawo okukkiriza kwo bwe kuva mu Katonda. Kimu bibiri kyenkola. Buli we saagala kulowooza bya Katonda nenjagala okukola ebyange. Nti fokasi yange eva ku nze nedda ku kizibu kyenkoze ekintuuseeko. Naye agamba nti bwe nzijukira Joseph ono okukkiriza kwe yalina ng'ali mu kansa, nga bali mu mujjanjaba kemo, nga chemotherapy amulya nga naye omulaba mu butuufu ng'afaanana bubi, naye okukkiriza kwena kusinga nange atalina kizibu kyonna. Kyanneewuunyisa. Era amazima bwe yabiitinga kansa naddawo ne ŋŋamba nti olw'okukkiriza kwe Mukama yamukola ki? Oyinza okuba nga olina okukkiriza okusinga okwa Joseph ono, embeera gy'olimu n'otasobola gikola ki? Okukkiriza tokusobola ki? Tokusobola. Buli challenge yonna gye tuli mu bulamu bwe tuyitamu ebeera egezesa kukkiriza kwaffe. Amaanyi go gajja mwani? Bw'ofuna embeera enzibu bw'eti, tosala magezi go oddayo eri maaso ga Katonda n'akuwa ekyokukola, oba bw'ofuna embeera bw'eti bwegunjizaawo enkola entuufu. Nti ekyamazima kyendabye mu bulamu bw'ensi eno, ebintu byonna bikomawo okutugezesa okulaba oba ddala tulina okukkiriza in the superior being. Agamba nti buli wetugezaako tuteekawo enteekateeka ezaffe okwejja mu buzibu, sigambye nti bw'ofuna mu buzibu toyiiyanga ggwe, naye twandiddukiddewo okusooka, twandiddukidde eri Katonda. Nti buli wetuteekawo embeera ezaffe okugonjoola ensonga eziri mu bulamu bwaffe, tusobola okugonjoola embeera ezo, naye consequences ze tugenda okuyitamu zigenda kutumalako emirembe obulamu bwaffe. Naye buli wetukkiriza okwewaayo okubeera nga olugendo lwaffe tulina tuluyiringuzisa ku Yesu, ne bwe tuba nga tetutuuse ku ebyo bye tubadde twagala otuukako, tugenda kuba n'emirembe n'okukkiriza okw'amaanyi mu Mukama waffe. Njagala tutunuulire ekyawandiikibwa kino ekiri mu Matayo. Sebo njagala nsomere Matayo 14. Olunyiriri tugenda nga tuzibuukamu. 14 tujja soma olunyiriri olw'abiri-mu-esatu. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu. Yali ng'amaze okukola byonna by'akola, amaze okukola ebyamagero, abatalina mmere agibawadde, kubanga wano bw'oba otunudde eri waggulu yasanga abantu nga tebalina kyakulya, amaze okubuulira enjiri, abayigiriza ne basalawo ne bamugamba nti abantu bano twagala tubagambe baddeyo ewaabwe. N'abagamba nti muyina ki kye muyinawo? Abagamba tulina emigaati. Gyali emeka emigaati? Ate ebyennyanja? 2. N'abagamba mubireete. N'asobola okuliisa abantu abaabalibwa abasajja 50,000. Oluvannyuma bwe yamala okukola ebyo n'agenda ku lusozi yekka okukola ki? Okusaba. Ebiseera ebisinga mu mbeera gye tuyitamu oba challenges ze tuyitamu bwetaagisa kweyawula okuva n'abantu b'obeeramu n'ogenda n'osaba mu kasirisi. Njagala ojjukire mu biseera bya Ibulayimu nga Mukama amusabye omwana Isaaka. Ebyawandiikibwa bitulaga nti teyategeeza mukazi we Salaayi. Yagamba bugambi Isaaka, kwata enkuuzo n'akwata bibakutte ne bambuka ku luki olusozi. Naye olwokuba nti omusajja ono yali mugagga, yalinako abakozi
n'agenda n'abakozi be naye balina bwe baatuuka n'abagamba mukole ki mwe mukomaawo n'atambula neyeyongerayo ne mutabani we. Singa yategeeza Salaayi Katonda bye yali amugambye okukola nti kuwaayo mwana we, abazadde mwenna abali wano mulowooza Salaayi yandikkiriza? Singa yategeeza abasajja bano abakuumi be kye yali agenda okukola, yandituuse okugenda kukola kye yandikoze? Nedda. Kyebiseera ebisinga bw'obeera ng'olina okusoomooza kw'oyitamu, waliwo Katonda w'ayagala weeyawule ku mbeera yonna gy'olimu, mikwano gyo ogende gwe wekka wekka osabe eri muki? Eri Mukama Katonda. Era tulaba ebyaliwo nti oluvannyuma lw'okweyawula Kristo n'agenda n'asaba amaanyi ng'amaze okweyawula n'abayigiriza be. Tulaba ebyatuukawo enkeera, tulaba ebyatuukawo nga Ibulayimu yeeyawudde ku bantu bonna abalala n'agenda n'asaba. Yinza obbaawo ebyokulabirako bingi nnyo ebibadde nga bibaawo. Mujjukira maama wa Samwiri bwe yeeyawula n'agenda nga mu yeekaalu ng'asaba Mukama amuwa omwana, n'amala n'amuwa omwana Samwiri. Kinaffe kitwetaagisa olumu okuva mu mbeera gye tubeeramu oba abantu be tuli nabo ne tweyawula ne tugenda ne tusaba amaanyi nga tuli mu kukola ki? Okusoomoozebwa. Nja kusaba nsomero Olunnyiriri olw'27 okukkirira paka ku 29. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno temutya. Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange, obanga gwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. Omakaawo nti Kristo ng'amaze okusaba n'okusiba enkeera w'olwo olunaku n'alabikako eri abaki? Abayigirizwa be. Ne batya nnyo kubanga baali balowooza nti si yeye. Peetero n'amugamba nti oba gwe wuuyo, agezesa maki? Agezesa maanyi ge. Sebo genda maaso n'amugamba atya? N'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Genda maaso. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti Mukama wange ndokola. Genda maaso. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza? Tulaba okusooka ennyiriri ze tutasomye, Kristo ye yasooka otambulira ku ki? Ku mazzi. Bwe bamulaba ne bamwekanga ne balowooza nti muki? Muzimu. N'abagamba nti mutya ki? Yenze ki? Yenze wuuyo. Peetero n'amugamba oba ye gwe wuuyo, ndagira, kubanga yali alabye nti Kristo yali alina amaanyi agakola ebisingawo, ndagira ntambulire ku mazzi. Peetero olw'okukkiriza okungi eri Mukama we n'atambulira ku mazzi n'agenda gy'ali. Oluvannyuma ng'ali mu kkubo atambula ku mazzi n'alaba omuyaga n'akola ki? N'atya. Mu kutya kuno n'atandika okukola ki? Okubbira. Peetero yagamba atya? N'amugamba nti Mukama wange ndokola. N'amugenda n'amukwata ku mukono n'amulokola. Ebiseera ebisinga obungi tubeera nga tutambula ne Mukama waffe, kuba tuli wano ffenna tuli bakkiriza. Era ebizibu bwe bibaawo ne tuddukira eri muki? Mukama waffe. Mukama n'atugumya nti ekizibu kijja kuddamu okuyita mu kusaba, okuyita mu booluganda. Naye olw'okutya kwaffe ebirowoozo byaffe ate ne tuddamu ne tubijja ku muki? Ku Mukama waffe. Ne tulowooza nti embeera gye tuyitamu esingaani. Kinjagadde okubategeeza nti bwe tuba n'okukkiriza Mukama waffe, tujja kubeera n'amaanyi agakola ebyo byonna by'ayagala tukole. Naye buli we tunajja omulamwa ku ye ne tutunuulira ye ne tweraliikirira ne tubaamu okutya, ebintu ebyo bitubuzaabuza, bitudistractinga ne bitujja ku muki? Ku Mukama waffe. Era okukkiriza kwaffe ne kuseebenjerera. Naye njagala olabe wano nti at least Peetero bwe yali ng'addamu okubbira n'akoowoola Mukama waffe n'amugamba nti nkola ki? Ndokola. N'amulokola. Oba mbeera ki gy'oyitamu sigimanyi. Naye kye njagadde okugamba nti mu bisoomooza byaffe eby'obulamu, ebisoomooza ebyo tebigenda kuggwaawo. Era singa ebisoomooza mu bulamu biggwaawo, then papasi gy'olina mu bulamu ejja kuba tekola ki? Teriiwo. So ffenna abakkiriza Katonda oba omuntu yenna ng'olina papasi mu bulamu tulina okuba n'ebikola ki? N'ebisoomooza. Naye wakati mu kusoomooza okwo nga kubaddewo teweebuuza nnyo bibuuzo lwaki nze? Lwaki si ggwe? Oyagala abeera ani?
endowooza eyo gamba lwaki nze yakubeera ng'onafuye mu kukkiriza n'okukkiriza mu Katonda kyazze akukolera n'ebyo byonna. Naye buli tunabeera nga tutunulidde Mukama waffe omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo ajja tuwa amaanyi n'okukuma okukkiriza kwaffe n'okuwangula embeera eyo gye tuba tuyitamu. Njagala ojjukira ebintu bibiri wano. Ekigambo kweraliikirira eri bw'aba akyogerako agamba nti okweraliikirira kukaza amagumba. Bw'oba otunuulidde amagumba galimu ebintu ebikolebwa mu magumba, abasawo muli wano bangi. Ebintu eby'omugaso ebisinga bikolebwa mu magumba. Kati amagumba gano bwe gaba nga gakaze, omuntu ababeera mu kweraliikirira kyova obalaba obatuukako nga yenna mukalu. Ng'omutunuulira n'ogamba yandibadde mu myaka egitandibadde jjajjajja ngali myaka jjajjajjaawe. So nga ate abantu ababeera nga basanyufu balina okukkiriza nti newankubadde alina kyayitamu babeera nga banyirivu. Nga bwe ndabye mukadde Kiwendo, sigamba nti mukadde Kiwendo talina byayitamu, naye bwe mutunuulidde ng'anyirira okunsinga oba okusukka we namuleka. Kimu kyakola ojjasanga nga newankubadde alina ebimweraliikiriza tabiteekako nnyo omwoyo gwaguteeka ku Mukama waffe n'amaanyi g'asobola okukola ki. Okweraliikiriza kuno kutulwaza. Oba otunuulidde ebintu ebitutuukako, ebintu ebisinga byeraliikiriza abantu biri imaginary, abifumintirizaako bufumintiriza naye nga really ebimutuukako biringa 5%. 95 is just imaginary. Singa kino kiganda kino kiyinza okuntuukako, singa kino kiganda kino kiyinza. N'obeera mu mbeera eyo y'okweraliikirira tekulina kyekugenda kukola ki kwongerako oba kugenda kumala mu ki kukkirizako n'amaanyi. So nze ebintu byenzudde mu bulamu obw'ensi eno kizibu okunsanga nga sirina simayiro yange, era eyo bw'evaawo alooba mba nsigadde ku ki. So nze akamwenyumwenyu si kaakuddawo kufeekinga ntambula nako nga kali original. Si nsonga oba byembitamu byenkanawa, naye mmanyi kimu, eyantonda alina papasi eri obulamu bwange. Entalo zaze nga mpanguza ne luno aba asobola odumpanguza lwenkola ki lwempitamu. So abantu bonna abawanguzi babeera n'ebijjukizo nti Katonda yampisa mu kino, nampisa mu kiri. Kino si kye kisinga byazaakola ki, kubanga tukire nti n'obulamu bwennyini kyamagero. Natunuulira emmotoka ne ngamba badde nsobola okuba ssemwandu wamangu awo, okitegeera ne ngamba nga kisobola nga terina kukaayana kwonna, aba azikidde aba akoze ki, obulamu babutuwadde buwi. Nezijjukire embeera gyonna gye twayitamu mu mikolo egyatustressinga, naye nga mu ddakiika budakiika ebyo byonna biba bigenze mu kwerabirwa. So tuleme kuggwamu, Katonda oyo yatutonda alina pulaani. Nze kye nategeera mu nsi gwe simanyi bulamu bwo, naye nze obulamu bwange ndaba nga abutambulira ku pulaani ya Katonda. Ntunuulira byengezaako okutuukako, kale mbituukako naye mpulira mulinga kati ani yali alowooza niyinza okuba pulezidenti wa Uganda? Nange nali sikirowooza. Si ddala liri awo nti mbasinga okutegeera. Ne mwenna abategeera mutyo ne musalawo nti nze mbeera pulezidenti wa Uganda. Katonda kati nzirawo ne nga bwe nfiira wano muyinza okukola akajanja awa pulezidenti. Katonda alina ekigendererwa mu bulamu. Saalowoozaako okubeera mu Amerika, kati wano wembuulirira. Nalowooza nga nja kuwulirira nga kitebiiri ewaffe. Bwe nvaawo ng'endeko Namasoba nkikube, bwe nvaawo ng'ende mu Kikajjo, kati nkikubira wa Bererika n'okkirira Ewothamu n'okikuba, n'ogenda Lowo Nelson n'okikuba, n'ogenda Framingham, n'ogenda Boston Temple. Ebyo nga sibirootanga. So kyengezaako okukugamba nti Katonda bw'obanga omukkiriza alina pulaani yo. Tomenyeka, si gwe weezaala. Tewali nayo nga bakuzaala, n'erinnya baakuwaliwe, tewalina kuteesa mu kkuwa linnya. Kakati lwaki oggwamu amaanyi n'olowooza nti gwe pulaani y'obulamu bwo gw'ogirina? Era nze ebintu bye nagwanga omukazi okumbuuza pulaani yo myaka 10 ng'atonkooya. Pulaani nga gumu ku gumu. Nzira bwe nalinga ndeeti nga atombuuza nnyo byewala ebyo, siina na garanti nti mu 10 n'abaawo. Kati lwaki ombuuza 10? Omanyi abakyala mulaba wala ffe tekitali. Era bwe nasanga walina muga bw'oba ombuuza pulaani mbuuzayo omwaka ogujja ne guno. Bw'osukka awo mba nfuuse Katonda.
nenga goloza nze saalina pulaani saagala kwemalako nnyo mirembe kubanga obulamu sinzi embugaba babumpa buwi pulaani gye nina 224 225 26 tombuuza 27 goba opulaaninga pulaaninga but you get a great disappointment. Nalowooza nja kuwasiza ku myaka 3 nawasiriza kwemeka 36 kati ngangwe eddalu bagambye nze sisiri musanyufu kubanga nawasala eti ku kye nali mpulaaninga nga ndi muvubuka muto. Toggwamu maanyi, Katonda alina pulaani yo nga bwe nabagamba eri ye yateesa n'agamba nti enjovu mu bunene bwayo n'agiwa amagulu ameka nabbubi mu butono bwe n'amuwa amagulu 8. Oba yali abalansinga kitombuuza naye mu kuteesa kwe bati we yakola ki. So mukulisaayo wenna ng'olina ky'oyitamu oba bulwadde oba kufiirwa oba kulwaza oba mbeera ki oba mpapula oba ki oba bufumbo oba mwami oba mukyala si gwe weetonda bimukwasa ajja kukuteeka mu mbeera ye gy'ayagala esingako obulungi. Nga maliriza obubaka bwange senfuka wetegeka okukyusa agamba all you have is all you need. Kyolina olwaleero kye weetaaga otuukako ebyo Katonda byagala okutuusa. Namana agamba nti God does not comfort us to make us comfortable but to make us comforters. God does not comfort us to make us comfortable. But he makes us comforters. Embeera gy'oyitamu Katonda ayinza obutagijjaawo ate ayinza obutagijjaawo okubeera nti obeera mu bulamu bweyagaza naye ayagala mu mbeera eyo gy'akutaddemu osobola okubeera ng'osobola okudaawuda baki. Embeera gy'oyitamu sigimanyi togiŋŋamba. Ekyokubiri agamba bw'ati those who have suffered are best prepared to help those who are suffering. Kati gwe embeera gy'oyitamu kati gwe embeera njagala ofuna amagezi ag'obufumbo bw'oba tofumbirwa nga tosobola kugamba ogenda kunnyonnyonnyola ki. Kati bw'oba tobonaabona tosobola kunnyamba mu kubonaabonako nkola ki. So okubonaabona kw'oyitamu Katonda ayinza okuba nga akutaddewo akuteeketeeke osobole okuteekateeka abalala bayitamu ki okubonaabona. Amaliza ng'agamba God does not shield us from the earthly storms, but he shelters us in the storms. God does not shield us from earthly storms, but he shelters us in the storms. Katonda taziyiza muyaga kujja gye tuli wabula atukuumira mu muyaga ogwo obutatukosa. Ebigambo ebyo mubitegeera bulungi. Kati ali wano ng'osaba Katonda ajjewo omuyaga esaala osaba nfu. Saba Katonda mu muyaga ogwo akuwa obukuumi bwe. Owulira embeera gy'oyitamu saba Katonda akukumire mu mbeera eyo gy'oyitamu naye mugamba Katonda agiggyewo oyinza obutayiga ekyo kyayagala kukola ki. Nja kusaba ssebo omalize n'olunyiri lwaffe lwe twasomye tutambulira tutya mu kugezesebwa kw'obulamu bwaffe. Yabadde Bafiripi essuula ey'okunoonyera olw'okuna paka ku lw'omusanvu. Bafiripi essuula 4 olunyiri olw'okuna paka ku lw'omusanvu. Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Amen. Nate njogera nti musanyukenga. Okuzibikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna. Mukama waffe ali kumpi. Temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna. Naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Mukama abawa omukisa olw'ebigambo ebyo. Nja kubasaba tuyimikire wamu tuyimbe.